said, what are the chances we find each other through all the madness? I don't need an answer. I've always heard that these things just happen. I know what you're feeling, I do, 'cause you know I'm feeling it too. Nobody gets me higher than you. Hardest part is we ain't going home yet. How many people in the world are looking for a love like this tonight? How many people in the crowd and I still wind up by your side? Never, never let you go. Never, never let you go. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. We're getting faster. Yagala omukazi oyo omwerabize bazadde be nga bw'oyagala ekkanisa nga bw'oyagala Yesu wo Mukama akutumye oyagale Erinnya. Amen. Nga bw'oyagala n'obeera ku Apollo n'ogatta ebyeno n'ogatta ebyeno nga bw'oyagala okuweereza nga bw'oyagala Yesu yagala Erinnya. No bill gets me higher than you. Hardest part is we ain't going home yet. How many people in the world are looking for a love like this tonight? How many people in LA out there just searching for a sign? How many people in the crowd and I still wind up by your side? Never, never let you go. Never, never let you go. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. Hey, hey. We're two in a million. We're two in a million. Mukoze bulungi okuyingira akati kaganize okukola omukazi ne tulaire twas oganize Katusabe nga bwe tuli tukwebaziza Katonda w'ekisa ekifumbiigano n'omukulu kye kigambo ky'ekitiibwa Katonda kyeragira abantu nga tebannaba kuwunyuka ekitulatuka kwa Kristo ne Kkanisa ye okw'omwoyo. Ekigambo kino ekitukuvu Kristo yakisiima era yakissaamu ekitiibwa bwe yali mu Kaana ekitaliaaya yasooka okukola ekyamagero era ekigambo kino
Pawulo omuntu yakisiima nga kyakitiibwa eri abantu bonna era kyekiba kigwanira omuntu obunakikwata nga tamaze kulowooza ng'akyamuyiriza olw'okwegomba okw'omubiri naye akikwate ng'atya ng'alowooza nti ateesezza bulungi nga yeegendereza ng'atya Katonda bw'ategeera okufumirirwa nakikwata okulabirwa. Kwalagirwa kyolubereberye nti bombi babeere wamu basanyusaganenga era babeeraganenga bwe kibakolera bombi mu bulungi ne mu bubi. Ekyokubiri kwalagirwa abaana bazaalibwe ate bakundibwenga mu kutya Katonda erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. N'ekyokusatu kwalagirwa olw'okwonya obwenzi abantu abatayinza kubeerera awo abasajja bawasenga n'abakazi mufumbirwega mulyoke mwegendereze n'ebitundu ebirongoofu eby'omubiri. Akyakule kaakati musirise kale olw'oluvannyuma nsirikiranga ddala kansabe abamala mutuule. Eno Lubembe ne Holy Namirembe mbagamba era mbalagira mwembi nga bwe mujjamu ku lunaku olw'entiisa olw'omusanvu ebigambo by'ekyama by'omutima gyonna olirabika kyomukumu kubanga eno kubanga yobuli ng'omanye ensonga entuufu ey'amazima ebalobeza kyomukumu ogyatule akati kubanga mwababiri mutegeere nti abantu abagattibwa ng'ekigambo kyakatula kitalagira abantu abo temugattibwa Katonda era n'okufumbirigana kwabwe kuba kwa nsonga. Kale abakulu bano bakubeereko mu ngalo kubanga bali ensonga. Onoowasa omukazi ono Holy Namirembe okuba mukazi wo mukyalawo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana omutukuvu Holy onoomwagala olw'omusanyusano olw'omusangamu ekitiibwa olw'omukuumanga nga mulwadde era nga mulamu. Eno onooleka abakazi abalala bonna n'obwene Holy yokka abakazi abalala bonna n'obwene Holy Namirembe yokka ennaku z'emimala amuli balala n'akolanga bwekyo. Holy Namirembe onoofumira omusajja ono eno okugenda okuba omusajja wo balo okubeera naye Katonda beeragira mu kufumbirigana omutukuvu eno n'omwagala n'omusanyusano n'omusangamu ekitiibwa olw'omukuba nga mulwadde era nga mulamu n'oleka abasajja abala bonna n'obalira n'okweyoleka ennaku z'emimala amuli balamu. Amwagaliye omukazi ono okufumbirwa.
nze Enoka Bugende kuwasa kwe Erinnya okuba mukazi wange wempasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwangu, mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagalanga, nja kukukuumanga okutuusa okufa bwe tulibawukanya. Nkulayirire bwetyo. Okubeera nawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, obugagga ne mu bwangu, mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagalanga Katusabire ekitagino obuli omukisa ali omukisa ekitagino eby'omuntu waffe n'omuzaala waffe zibabeerera akabonero olw'omujulirwa n'omusingo ogw'okwagalana kw'okutagibwawo obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nkuwasa n'empeta eno, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwaffe kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Katusabire abaana bamwe Katonda ayingire ekyoto kyaffe. Ayi Katonda oyinza kwalwa omutonzi okutubagano ffenna bw'ababisa ennyanja y'omwoyo olukolo olubulamu obutaggwaawo oba omukisa gwo batuwano eno niwiri betuwa omukisa mu linnya lyo nga bisagale tekubabiramu babeesibwa bwe batulamu batugirize era nakukwate endala kandi balayite enteteregatekizanga ebyokaali era ennaku zonna kagano tukumende bubi nakwate ekisagawalabira obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda eyagatta awamu omuntu yenna abawulira mugambe nti
Katonda kyakasaba omuntu yenna takyawukana. Katonda kyakasaba omuntu yenna takyawukana. Kubanga eno Bugenge ne Wini Namirembe bakkiriziganya okubeeranga makubo era bategeeza batya era balazi bati n'okwata kubonerera n'okwakamanya n'okwolumira balala boogerako tuli musajja n'omukazi abafumbirigane mu nnya ya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo. Katonda ow'ebitukuvu ab'omukisa abawonye abakunge Mukama basaasire abatuukirira ekisaki abagize baza omukisa balongobolesa mubere nga buli kubulaga olwakakano n'ebyebyo mwendi mubeereramu kale ebyo basobola okubategeeza nti eno Bugenge ne Wini Namirembe akano bafumbo mu kanisa ya Katonda. Wakati wa Berenani na Nairobi ndio ageitwa Mukama waffe yeebazibwe twaniriza abantu ba Katonda mu nteekateeka ya Mukama Enoka ne Wini Katonda ng'abongerako ekkula era tukubire Katonda engalo nga tumwebaza kubanga ekyo Mukama akikoze. Enoch ne Wini mumaze okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu. Nebaza tuzze ebigambo tubiyita amabegako eri nti obufumbo bwonna bufumbo naye obufumbo bw'ekkanisa bwa njawulo. Obufumbo buno bwawuddwa ku bufumbo bwonna obulala. This marriage is ordained and holy. Kubanga omuntu bw'amala ayinza okugenda mu kwanjula era bw'awandiisa obufumbo buno bubeera bufumbo. Ayinza okugenda ewakaawo nabwo bubeera bufumbo. Naye ekyawula obufumbo bw'ekkanisa bufumbo butukuvu, bufumbo buli ordained by God himself. Era mulabye wano Katonda ng'ali mu masekkati gammwe era gwe mulayidde mwogedde ebigambo mugamba nti Mukama bw'anambeeranga, Katonda nga ye mubeezi. Kale nno Mukama bwe ekisa nga mukuuma ekirabo kino Katonda kyabawadde nga kitukuvu era nga kiri ordained. Obufumbo obwo bwawuddwa ku bufumbo bwonna obulala era abalala bonna nga bayinza okwegerako bafumbo
ababadde mu customary marriage n'abagende bakaawo mwe muyina enkizo nti obwaffe nno butukuvu obwaffe bwa mu kkanisa. Ekigambo ekyokubiri nga tunanyweza obufumbo buno butukuvu Mukama bw'atuwadde, buli omu otegeera omulimu gwe. Omu bw'ataasale nsala okudda wa munne namulala kubuuza munne oba ali luuyiwa, tujja kuyinza otambuza obuvunaanyizibwa Mukama bw'abawadde. Pawulo ng'awandikira Abefeso essula ey'okutaano olunyiriri olwa 22 agamba ebigambo bino: abakazi mulwenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Wini Mukama waffe yeebazibwe. Manyi oyagala nnyo Yesu wo era Yesu wo omwagala. Kaakati nno nga bw'oyagala Yesu wo, ekitiibwa ky'omuwa ne bw'omanyi nti ye byonna mu byonna, Pawulo bw'atuyigiriza ti mulwenga babbammwe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era ne Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri ye yennyini. Nsaba otegeere obuvunaanyizibwa bwo, Wini, olyoke oyimirire mu kisa. Era Peetero mu bbaluwa ye esooka mu ssula eyokusatu anyweza ebigambo bino: bwe muti abakazi mugodenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo, baleke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi zaabwe. Bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya, obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu olw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambula engoye. Mukama waffe yeebazibwe. Nti kwegamba obuwombeefu bwayogerako wano obw'obugonda buleme kulabika bulabisi kungulu, bubeere mu mutima munda. Ekintu ekiri mu mutima tekiggwaawo, kibeerera emirembe gyonna. Obufumbo olugendo obulamu Mukama bw'abawadde, awayinza okuba ensozi n'ebikko n'ebisiriko, oluusi wajja n'akaseerezi, naye olw'okuba okwagala kuno kuli munda, nga si kwa nviiri buviiri z'oyinza okukyusa, nga si kwambala bwambazi, kusigalawo ne wakati mu nsi ne muzirinnya ne munno. Kale nno omulimu gw'olina omunene okugonda. Atatuyigiriza mu Isaaya bwe munaagondanga nalyanga ebirungi eby'ensi. Kale Wini, otandika butandisi by'okuli byaggaayo oyo, okyalya bingi mu linnya lya Yesu. Ekikulu kaso n'agonda n'okola omulimu gwo n'obuvunaanyizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Enoka, naffe tulina omulimu ogwaffe, kwaffe tunoonya. Eyakunoonya oyo si gwe weetantala n'okombooza ebigambo. Kati ffe tubitandika abaami. Kyava atukubiriza ng'atugamba Pawulo mu Befeso 3, Abefeso nga bandikira essula okutano lunyiriri lwa 3:5, abasajja mwagalenga babbammwe era nga kusoba yagala ekkanisa, buli kimu akiza ku kkanisa. Manyi Enoka oyagala okuweereza, era senga toli awo, era senga simba geno wakiri ogenda niyimbyeyo wano nenyimba gundi wano, nga bw'oyagala ekkanisa, nga bw'oyagala Yesu wo, Mukama akutumye oyagale Wini oyo. Amen. Nga bw'oyagala n'obeera ku Apollo n'ogatta ebyeno, nga bw'oyagala okuweereza, nga bw'oyagala Yesu, yagala Wini. Agaye mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo wayagala ekkanisa neyewayo ku lwayo, alyoke agitukuze, aginaaza okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, eryoke ajeetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaananga bino. Agenda mu maaso n'ebyogerako. Kale nno ekigambo kyo Enoka kwagala, yagala omukazi oyo omwerabize bazadde be. Walabira omukazi atayagalibwa mwami
nga bwe kaseera ngenzeeko mbadde mpita ku mirimu ne ŋŋenda eka ng'oluddeyo era abasajja bamu babeera eka nga bayomba n'abazadde baabwe nayiseeko eka sinno wano okumpi wano sijja kwogerayo ku bayinzi naye era bamanyiiyo si kwekumpi wano ndabye ejjaamu mungi nesooka nkyamako eka ne mami akutumidde yagala mukyalo yo mwerabize ne bazadde be amiina era afunenga n'obuzibu okwegattulula ng'akiwuliramu nali njogerako n'abafumbo abamu olwo bwe yasaba agendeko eka n'amalayo wiiki biko bye yaggwako naye oba onsabe nsaba onnyongereyo okuba ne ku wiiki ey'okubiri kale bwe yagwa ey'okubiri ne bafuna ddiira ey'okuzimba ennyumba ya maama baamalayo mwezi kitegeeza talina byamiisinga eno bw'abeerako eka abanga awummuddeko naye sitaani ng'alumbye amaka bisobola okubeerawo nga bw'aligendako eka era kale ne wiiki awayinza okufiisaayo batugambye erina okwabya olumbe lwa ssenga okanya kubuuzi naye ssenga wa ssenga bugembe yagala omukazi ono mwerabize ewaabwe amiina amanye nti wano wazze ye wammwe kigambo ekisembayo nga munaakuuma bino si byangu naye okuggyako nga mulayidde katonda nga ababedde tusaba katonda abeere mumasekkati gammwe abayinzise ababeere okumanya olugero lwe mutambudde ebimu ebinyweza obufumbo newankubadde nga kibuyaga akunta okubala emikisa Mukama gy'abawadde naye twatambula nye tutuuse wano ne muteerabira ebyo ebyatandika ensonga eno bwe mutaabyerabire mujja kwesanga sitaani mumuwadde ebbanga nsaba ebimuyisemu embi bwe mwayitamu nga mutandika bibeere ku lugendo luno nga bibajjukiza era mu kusaba nga mubyebazanga bulijjo binaababeera okuwanirira wakati nga waliwo akaseerezi ng'ojjukira ne gye tuvudde Mukama wakati ng'ensozi muzirinnya ng'ojjukira munnange tanafuye bunafuyi tukyayinza okutambula kale nno tubazigira Yesu ono ekkubo n'amazima n'obulamu ababeera otegeera obuvunaanyizibwa bwammwe buli ssekina omulimu gwamuwadde nga buli omu gw'oyagala Kristo wini Mukama akugambye ogondere eggaayo oyo Mukama affe ebazibwe olyoka olya ebirungi bye n'ebyensi yonna ate Enoka Mukama nga bw'oyagala Kristo Mukama akugambye oyagala wini oyo mwerabiza n'ab'ewaka alyoka amanye ekanvuddeyo kati nze kufumba era nze muvunaanyizibwa kale Mukama abawa omukisa mugende muweereze Katonda ekitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu amen. Twebaziza Katonda olw'obubaka obwo kadde waffe Reverend Nathan Mulondo batuwadde. Kansabe abagole mujje ka platform kano mu Africa Media nga tusaba ne best man amu ne metron. Ekibbo kye tusa wansi awo kyakwebaza okuggyako abazadde babiri ku sayidi y'omugole omwami n'ababiri ku sayidi y'omugole omukyala muteekeremu wano olw'okwebaza. Kale kansabe abayimbi muntwala mu kiseera eky'okuyimba bannaffe mujje mwebaze. Abazadde babiri bokka sayidi y'omugole omukyala n'ababiri ku sayidi y'omugole omwami babiri bokka mukkirize kubanga embeera yatonsemberera be banaakiikirira abalala kati abala mwenna muteekeremu wano.
Ayi Mukama otuddiremu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo tukuzibwe, obwakabaka obujje, byagala bikole mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya leero, tusonyiwa okwonoona kwaffe n'abasonyiwa abatuwonoona, totwala mu kukemebwa, niyo tookole mu bubi. Amiina. Ayi Mukama lokola omuddu wo n'omuzaana wo ono. Ayi Mukama obeerere okubeerwa mu kifo ekitukuvu. Beera ekigo kyabwe ekinywevu. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Katonda Kitaffe ayinza n'omugulu obw'omukisa abaddu bo bano, osiga ensigo ey'obulamu butaggwaawo mu mitima gyabwe. Enoka ne Wini byonna banaayinganga olw'obulungi mu kigambo kyo kitukuvu, babituukirizenga ddala mu bikolwa byabwe. Ayi Mukama obawa omukisa, era nga bawa omukisa Ibulayimu ne Saala obasanyusa nnyo. Kkereza okuba bw'oti abaddu bona bazana muno omukisa, bawulirenga by'oyagala, batule emirembe mu mukono gwo, babeere mu kwagala okuva ennaku zonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama ow'ekisa, Kitaffe omugulu eyazza abantu omukisa gwo, twegayidde okubeera n'omukisa gwo. Abantu bano bombi bazaale abaana, bawangalire wamu mu kwagala okuva eri ggwe ne mu kwegendereza bwe bati, bagonjole abaana baabwe ng'abakristaayo mu mpisa ennungi, ennyo likatenderezebwe ligulumizibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda yatuyigiriza nga kya muzizo okwawukanya abo ggwe be wagatta wamu mufuneko n'okutukuvu, era eyatukuza okufumigana okuba ekyama ekirungi n'okulaga n'olaga bw'otyo mu kifaananyi ekyofunirawo okw'omwoyo n'okukkaanya kw'ekkanisa ne Kristo ye bwe kuli. Tunuulira abaddu bo bano, omuddu wo ono Enoka n'omuzaana wo ono, n'okusaasira omusajja ono Enoka ayagalenga mukazi we ng'ekigambo kyo bwe kiri, nga Kristo bwe yayagala omugole we ye Ekkanisa neyeewaayo ku lwayo, ng'agyagala ng'agikuuma n'omubiri gwe. Era n'omukazi ono Wini abeerenga n'okwagala n'ekisa n'obwesigwa, awulirenga bbaawe, agoberenga abakazi abatukuvu bonna batya Katonda mu kwegendereza ne mu bukkakkamu ne mu mirembe, baleke basikire oba bwe wasuubiza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna, olubeerera yatonda bajjajjaffe Adamu ne Kaawa, eyabatukuza n'obagatta wamu mu kufuminiganwa, abafukeko obugagga obw'ekisa kye Enoka ne Wini, abatukuze, abawa omukisa, alyoke abasanyuse n'omubiri n'omwoyo, mubeere wamu mu kwagala n'okutukuva ennaku zonna ez'obulamu bwammwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Twanjuluze engalo zaffe ffenna osaba omukisa gwa Katonda. Kale abooluganda twewaayo ffenna ekisa kya Mukama n'okukuuma kwe. Mukama atukuume, atuyimisize amaaso ga kisa tuwe emirembe, era omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, mukisa guno gubeere ku ggwe Enoka, gubeere ku ggwe Wini, gubeere mu maka gammwe, gubeere ku baana bammwe, gubeere ku mirimu gyammwe, gubeere mu lugero lw'emutandisa otukuvu guno otandume Katonda. Mukisa guno gubeere ku bazadde bammwe, gubeere ku ffe ffenna bulijjo, emirembe n'emirembe.
Abooluganda Mukama ffe baziwe. Mbanjulira abagole bano omusajja ono Enoka ne Wini Babugembe abagattiddwa mu kkanisa Kristo, era mbakwasa ebbaluwa eno mu Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Oh yeah. Imama ya bwawaya. Yeah. Ngozi chukwu bunkeya. No. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kunu dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibon wano. Oh no. Wanyi manaria. Onyo mamo. Simuji sike nolo. Emesi ogadima. Imama ya bawaya. Yeah. Ngozi chubu. Baby mo, she's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Imama ya wawaya. Ngozi chukwu bunkeya. Yeah, she's a virtuous woman. Esi wanyi diukono. Oh yeah.
so beautiful. Oh yeah, thank God I found you. Yeah. Glorious entertainment. Thank you very much. baberenga batukeera abagole ate okujja tusanyukire wamu nenga mu byonna tusanyuse okubalaba tuli ku mukolo gwa ssanyu tuli ku mukolo gwa kusanyuka webale president nejajose wakija wapote ifanye kama uwaoni kisha uniongeze ulivyofunzwa unyagoni tuweza bajo abametonde beshimani bazokukole kubo bagamba gye mujja wali watya engalo za metonde beshimani kona abo ko bajja kulaba gye bajja essanyu lyeryo mweyagala ennaku ki kyekyo beshimani kyekyo metro buli akuwakawo Mukama kumpeera omukisa aba n'omwami n'omukyala mugame baabo basenyeeya omwami agenda n'atula ku mukyala n'amugamba mukyala kiri kiddeeyo sokola kasanya liri wano wano tulina okulaga tukyekuzeeko tukyagala sokola bewini naye omukyala mugambe ayagala omagatamugenda genda mukyala oyagala lunaku lwabwe kyekyo omwami n'omukyala lugambe weyagala byakuki lunaku lwabwe
Kampulenga unakalung bawubira fa bazadde Mwami Bugembe njagala okyuka obire ku bazadde abatuzalira n'abaluganda bewakuliramu njagala okyuka obire ku bakuzalira ekyebbeeyi ab'embogo gye muli ab'embogo gye muli kampulirengawo n'akaluulu ab'omutima gye muli ab'omutima gye muli kampulirengawo n'akaluulu mu kaseera kano kantwale omukisa guno okusookera ddala okubayozaayoza olw'ekula luno emutuuseeko omwami n'omukyala Bugembe naye nga mmwe sinaba bakkiriza kutuula bangi bali wano tebabaddeyo mu kanisa musooke mumale okuwanika ku mikono egyo egiriko empeta abantu bagirabe buli akisanyukidde kampulirengawo n'akaloolo taata Levulandi kankusabe omukolo guno guwonge eri Katonda sabe tukwebazizza Katonda omulamu ayinza byonna era ow'ekisa ekingi kubanga na kino kituukiriza era twongera okusaba n'okwegayirira obeere mu masekkati gaffe byonna ebikolebwa biwese erinnya ly'ekitiibwa ate tuwa ekiseera ekirungi eky'omulembe twafaaganya enkwe z'omulabe Setaani eziyinza okujja essanyu mu bulamu bwaffe mu biro ebiringa bino tusanyukire wamu ne bannaffe Babugembe ate byonna obiwa omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe tweyanzege praise events kanziremu nate mpulirengawo n'akalulu ebyabagole
Ky'ekyamazima akaseera kano ke tulimu teri kaseera kalungi kasinga kano. Kyemanyi abantu abasinga mujja kunsonyiwa okuyimiriza abagole awo naye nze nkyakyagala ng'omuntu. Abamu tuvudde wala ate n'embeera gye tulimu ennaku zino ya covid ya kafiyu ya bingi nnyo abasinga badduka bukyali. Saagala kisembya saagala kiteeka wakati wabula njagala kiteekawo ssaawa zino. Ebirabo twabireese era nkiddamu nti emmeeza gy'olaba wali ebweru twagala we bava wano bafune hanemuunu ennungi nteesezza bubi. N'olw'ensonga eyo eyakikozeeko ndeetera ekibbo oba ndeetera ebokisi yange tubasondera ssaawa zino. Yenna anaayagala okudduka mu maaso awo agenda lulwe naye nga hanemuunu yaabwe n'entandikwa yaabwe mu bufumbo tugibawadde essaawa zino. N'olw'ensonga eyo kwata mu nsawo kwata mu waleti kaseera kano Katonda kwasinziira twale wali abagole wansi awo. Tugenda kuba tufuna akayimba tugenda kuba tuleeta tube nga tuteekamu abakoze mu kiiko mmalira okweteekateeka nga muntu sindikira omuntu ng'ategeeza. President kankusaba tuwa akayimba mu kaseera kano tugenda kuba tusonde gole ntandikwa empya kuba olwayo kye bayingidde kipya kyetugenda okukola abasinga tugenda kuleeta naye obutasitwa abazadde ekirungi emmeeza zaabwe ze zisoose tugenda kuyitaawo tugukire wano bwe tudda awo abasigadde batuleete. Tweyagala olunaku lwammwe Ogunda bulala kutidde hani ayengendako mu Kampala kunoonya mwana abazadde bokka embeeza zino ezaabwe tuzifune abasigadde tugenda kuleeka nga yonna gy'oli oteekateeka abazadde tujja gye muli abaana baffe tulina okubawa entandikwa mu kaseera kano tubawa ntandikwa yonna gye tuli nga tubateekerateekera bazadde okajja tulaze abasigadde tuteeketeeka ekyaffe tugenda bba tukibasanzaawo bwe bali. Omwami n'omukyala mugembe mweyagala olunaku lwammwe buli yenna ateeka mu bokisi buli lwabatunulako ng'alaba kasimayiro keeko ng'ayongeramu abaddewo okusamba ebiri ng'ateekamu 5. Ekyo besimane method tujambazadde mu kaseera kano ntandikwa y'abagole kuba gye bagenda okutandika ntandikwa mpya n'abasigadde we tweteekateeka tugenda kuba tubaleetera abasigadde tugenda kuba tujja ate tubenga tubawa entandikwa wano atanga kufumbirwa weteekerateekera kuba tumanyi oba osiga nsigo. Weewaawo olw'obudde tekiriko ki yenna alyeyo nga weetegese kankusaba obeere ng'ojja abagole bakwe obaagaliza omukisa obaagaliza entandikwa ennungi tekigaanagamu n'essanyu tuli ku mukolo gwa kisatu abaleeta Mukama batuwe bamukisa kyonna ky'oyina jangu omusanyu abagole baffe tubawa entandikwa baba wano nga basanyufu nga beeyagala kyakyonna kyonna besibaani omwami n'omukyala mugambe mweyagala enkya tetugenda kuddamu mukolo sinkuba ntinewo musamiza etonya
Abakyaleeta kano ke kaseera abagole baffe tubawe entandikwa ekigaana tubadde balina bye balinayo olwaliro ntandikwa mpya yenna aleka Mukama yajja kusasula jangu weefunira omukisa ogwo ekyo oyo aleeta Mukama kuwa omukisa saawa zino tubaleetera ntandikwa kaseera kano kakuleta ntandikwa abakyaleeta Mukama bawe omukisa kyekyo liliyani abakyaleeta mu kaseera kano twagala abagole baffe bagenda okuva wano nga buli kimu kiri bulungi wano wetubaweera entandikwa nakyaleeta tugenda kufundikira akaseera kano kansaba oyanguwe kakuwa abagole baffe entandikwa nakyaleeta mu kaseera kano kansaba oyanguwe tubenga tukafundikira abakyaleeta entandikwa y'abagole abanga bakyajja basebetanguwe twabagole baffe entandikwa tugenda okuva ku mukolo guno ogwaleero nga Mukama asubuludde buli kimu walooba endaba kulufejja yenna atannafubula okabe nga watadde muddayo ngezolekere wano wosigirenga tekigenda kawangalo nga bazya twabagole baffe entandikwa kyonna kyolina kyoleeta events kanyongera okuwulira engalo z'abagole nga bwe nakyogedde abantu abasinga bagenda tambula nga bukyali embaga ezisinga omugole yasembayo okwogera ne yeebaza naye ku luno njagala omwami n'omukyala bugembe abazze okubasanyukira kumpi bonna weebali kabawulire ku ddoboozi lyammwe mu kaseera kano nga bonna bakyaliwo katwe ku ddoboozi ly'omwami n'omukyala bafe abaleero tweyanziza nnyo kalabalaba twebaza Katonda okusooka byonna mwenna tusanyuse nnyo okubalaba era twagala okwebaza Katonda abasobozesezza okutuuka wano
okujaguliza awamu naffe olunaku lwaffe luno olw'enjawulo mu bulamu bwaffe. Nga sinayogera bingi, mukkirize mukyala Bugembe asooka abalamuseeko. Abooluganda, Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nsooka okwebaza Katonda olw'olunaku luno. Singa si Mukama twandibadde tetuba tuuzizza wano leero. Mukama nsinga okumwebaza olw'omukolo guno. Tunyumye lwa Katonda. Nzikiriza nti ku ffenna abali wano nze nsinza okunyuma. Era neebaza Mukama okutusobozesa okufaanana bwe tufaananye leero. Neebaza Katonda olw'embeera y'obudde bwa leero. Ffenna ababeera eno entebe tumanye enkuba etonnya kumpi buli lunaku. Naye ffe twafukamira ne twesaba Katonda olunaku olwaleero omusana gwake nga bwe gwaka olwaleero. Tumanyi nti gubayisiza si bulungi, naye ffe ku sayidi yaffe ly'essanyu lyaffe. Njagala okwebaza Namba 2 be bazadde bange.